Twesiriwaza tweyita Bizonto kale ulira namwe abatulize muli Bizonto Zonto alinga Zonto temuwakana mubatoli Zonto kale situka ofulume bweru tumalokola ndowoozo kiraba temusituka awayo Bizonto mwebale kuja mwekubire ngalo Bizonto mwena tubasanyukidde okubalaba. Tubaniriza mu kitambiro kya Bizonto ekya boxingidde wano twondeke ekiwatule suubira tewaliwo gwe muleseeyo mwenna mwazze naffe Bizonto erina bwe tuyingiriddewo ne kadoozi ak'enjawulo nga kagenda bwe kati. Bizonto, Sabazonto, are you okay? we are okay. When the forcing you full, Ate nga tuli sexually dormant, a minute with the Bizonto is better than 5 rounds of hot sex. katusooke twakuteeka mu luzungu nti strength friends of the opportunity Tutwala omukisa guno of console public. okutegeeza abantu mwenna Fresh Christmas gitubaagaliza ssekukkulu ennungi and bright flash New Year. n'omwaka omuti ogw'essanyu Afro not this no olw'obukulu bw'ensonga eyo and fresh English katubaweyo akayimba k'oluzungu and fresh singers. akamanyi osobola okuyimba naffe. kakati abatamanyi luzungu mutusonyiwe busonyi katodde mu lwammwe lwe mumanyi obulungi tubengayiridde krisimasi mukoleeyo ku bintu bye mutatera kukola gwe omusajja azonga n'okukuta leero genda bakkomole kiyingira mu byafaayo nti ku krisimasi we nawonera okukuta mu linnya lya Yesu gwe omukyafu ali wano leero shepingako totwala kazambi wa 222 mu 223 funa akakirira sako weetereese bulungi oyingire 223 ng'oli wanjawulo nnyo kumbakisingidde kuno buli mukazi ali wano langirira kiggwe tyokukuula nkubaze naye abantu muli wano muntegese tomato soosi ow'okweyira mu mbogo mulimbe nti muli mu mundu abamu nno muli wano nga gaya akukwana oli ku bbiya woonywa naye ng'okimanyi nti otonnya mooli nebe obubi nnyo ddala lwaki toyogera ng'oli yakatandika olukubuuzaako bw'ati timuwala ogamba otya n'omulinda kumalayo mudde mwawo mbwangu nti ndi bulungi naye ensonga nzimala ntya ebyo ebikolwa ebyo mwandibadde mubikomya mu lunaku nga luno olwabosingidde ekirala mufeeyo okukuba tooki gye mubudde emabega mukyuse bulamu bw'oba oli malaaya omwaka oguwedde obadde oguza baavu okujja ekyusaamu oguze kwotafiire oba amama mbabazi bw'oba oli musezi ng'emirambo obadde olyamyaku ogujja kyusaamu olya kutyaba minisita gwe muli olowooza wandiwulidde otya nga mu mwaka guno ogugumu oliddemu mutebibe n'olyamu tumwine oliddemu jakana naawe oba purawudi ntize ebyabagagga gwe maama atulaba ndikasa omwaka guno toziyingiza kujja ezo ziwanyazaalawo mukyuse kubusenya muwangadde nnyo ate abaagalana nammwe mukyuseemu empaana enkadde ebyo obuhani bikome omwaka guno muyiye ku bipya mubeere n'amannya nga gali uniiki nnyo hawayubbo mu yange amufaini Museveni wange kulikayo covid wange tivuddeyo koonya yange
waliwo ebintu bye mwagala nga mubuyambulana nnyo mubiyita abaagalwa bammwe bamanye nti mubaagala. how are you toilet yange jangu nkufulashingeko mwekoleko analysis ku lunaku nga luno weebuuzeemu awo ti lwaki n'omwaka guno uweddeko nga ndibye kuba abantu mudibye kyokka ekibadibizza enneetega yammwe oluusi ebulamu mwetega ebyekisiru abamu muzze na wano nga mulina munnika ati ebyo byebiki mube siriyasi bw'obeeranga wano tolina kuba munnika olwo oba weeteze ebya siriyasi nga tumalako omwaka mukyuse buli kimu ebyo mubitegedde katudde ku kirala tulinawo omukolo wano gw'okugaba awaadi ezibadde mu mwaka 2022 tugende ku mukolo ogw'okugaba awaadi tuziyitamu mu bwangu obudde tetulina omulogo asinze 2022 abadde maliyaki ye yawangula naguli avuganyiza nnyo ne Alex Muhanji muhanji yaloga abamaliti family ne kusaawo eno tebaddanga ngulu ye mwami maliyaki akyali kabale kale mwami maliyaki aweereddwa ennindi atumusiima kubanga yalozenga Muhanji kukomba awaadi lwasi atyetisse ng'oyo avuganyiza ne guluneedi official kyokka n'amuwangula olw'obukodyo obungi bw'agenda ayolesa mu tayimu y'okukomba lwasi agaayanamu ng'akanudde amaaso akoona n'omutwe ati alinga akabuzi twebaza nnyo lwasa olw'okuba konsistenti omwaka oguwedde ye yatwala awaadi y'akantu akatono era atutte yakukomba yiga kisa kya mukama yatutte awaadi ey'ogubi n'ogubi ogulinga ogw'enkobe tunutta obudde nga tunoonya omuntu amufaananye ebbina mu butuufu atubuze afunye engulu ebbiri ey'akabina akabi n'eya andawe yembi wonna yawangudde awaadi y'obufere majambera agyetisse olw'okukubwa empi nga bakuba ku matama amenyeko amagulu ekyo tekibangawo bamukonkona ngolo n'amenyeko amagulu awaadi y'okukaaba ebadde yambiranye nnyo kenza agibaddeko nga kuliko gravite ne kuli sevanisi ne rubaivesi okuvuganya okw'amaanyi wagala wakati wa gravite ne rubaiventisi kenzo bwe yakaabya rubaiventisi yakaabisa eriiso limu ate gulavite yakaabisa abiri nga bw'aleeta n'eminyira ng'ate bw'akolola n'olwekyo gulavite yatutta awaadi ey'okukaaba amaziga 2022 asinza okuvumwa abadde kasumba era awaadi eyo ey'okuvumwa ennyo agituttewo ng'eva wa nuupu awaadi ya sitandi yakulisa ebanisi ng'eyo tugimuwadde olwa hisitole we atagenda kuvaawo ne mu myaka egijja mwami evanizi oyo ye yakubwa ennyondo mu myaka egyedda ng'ennyondo za pamba omuntu y'omu oyo n'ategeka emikolo mingi egy'okuwasa naye ng'alimba n'akaaba amaziga mu kubanga duropu n'okwekubatiya gaasi ng'agenze mu owino byagatiddwa wamu n'aweebwa awaadi y'omuntu asinze okukola sinanti ng'awangudde wininwai eyeepangira omuntu amugobe ku immigration enkya n'alanga sho awaadi ya sympathy egenze wa shipa oluvannyuma lw'okutigibwa ng'agenze okuyimba kigambibwa nti nno bamusonseka engalo nga teyeeyagalidde mu kutwa okwa lefuti kale mu mbeera eyo n'aweebwa awaadi ey'okusaasirwa olw'okutyokebwa awaadi y'okubikibwa salaadi etisse kubanga yabikibwa akaseera akawera kumbe nga gaayi aliwo atudde ali ku kasigala ke yeefuuyira bwati tewali yali abikiddwa bwenkana jenosale era mu mbeera eyo tumuwadde awaadi ey'omuntu asinze okubikibwa omwaka guno n'abuukayo lumo nga tamwalaganako tikitooka asinze abadde sefuko wamu ne nakankaka bawangudde babiri nakankaka yamira erodde eyakula nga yeekana okugulu kwe ekyo kyanjawulo nnyo ate ne sefuko naye lumu yajjamu empale twagenda okulaba nga wansi mu mpale
yenkana nakankaka bombi bawangudde. comedian asinze Okulabika obubi akatwe abadde Dokita T. tumuwadde awaadi. Omuntu asinze Muwetuwadde awaadi. yona awangudde Awaadi bbiri bweddu awaadi esoose yeey'okuba ku Twitter. owa Twitter asinze Oyo mwenna mumumanyi takoze kirala kyonna ng'otyeko Twitter era oyo yennyini yatutte awaadi eyokulota ebirooto ebirungi ebisinga obunene kubanga yeyekka eyafuna ku kirooto ng'awambye eggwanga eddala mu wiiki bbiri zokka oyo afunye 2 mu kitiibwa ekinene. omuntu asinze okudduka Abadde mulife, asinze obubbi abadde sipapa, oluyimba lutanyumye kyokka ne luwaanibwa nnyo twandibadde tulubawa naye bajja kutuvuma. omugole asinze Obutanyumira mu gawuni ajati kuruthuumu tukyagala awaadi. awaadi y'obukulembeze Asinze obufuga obulungi eweereddwa abantu 4 bonna basiimiddwa Museveni asiimiddwa olw'okufuga ekiseera ne kiggwako bulungi n'akwasa Yoweri ne Yoweri naye asiimiddwa kuba yafuga ekiseera kye n'akwasa Kaguta nga tewali amukase. Kaguta asiimiddwa Kuba naye yalemerako yafuga ekiseera kye kati yakwasizza Tibuhaburwa. nga tewali amukase Ekyo mwenna mukimanyi. kati tusaba Tibuhaburwa Naye afugeko ekikye akwase omusajja omukulu olw'enkofiira. yefe Bizonto. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.